assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwenna abali abatulaba abalungi abatuuliriza oluvannyuma olw'okubalamusaako twebaza Allah subhanahu wa ta'ala akyatuwadde obulamu bwe tukyakolamu emirimu emirungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala agikkirize. Baddu ba Allah, bazaana ba Allah abalungi, mbakuutira okubeera nga twebaza nnyo Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekisa kyatuwanga ffe abaana Adamu, kubanga tumusobya ebintu bingi, naye n'omusobya n'akuwa ekyokulya, n'omusobya n'akuwa ekyokunywa, n'omusobya n'agaziya emmaali yo n'eba nnyingi, n'omusobya n'akuwa ezzadde, n'omusobya n'akuwa obulamu n'obeera mulamu. Ate oluusi atamusobezza n'owulira enkya ng'amenyesa okugulu, oba avuddemu eriiso, oba afudde, oba alemadde n'ebifaanaganako ng'ebyo. Aya ey'omu surati Nahl, aya 61, Allah subhanahu wa ta'ala atutegeeza mu Qur'ani n'agamba nti walaw yu'akhidhu Allahu nnasa bidhulmihim ma taraka alayha min dabba, nti singa sikyali kisa kya Allah, singa tibwali bukwata mpola bwa Allah, n'abeeranga buli mwana Adamu wakolera ensobi wamuweera ekibonerezo, ku nsi kuno tiwandibasanzeeko kiramu kyonna. Singa omuntu we yabbira, awo Katonda n'akuweerawo ekibonerezo, w'oyendera n'akuweerawo ekibonerezo, w'ogaanidde okusaala n'akuweerawo ekibonerezo, w'ogeyedde munno n'akuweerawo ekibonerezo, Allah aga nti tiwandisigadde kiramu ku nsi kuno kwonna, wandisanze nga abantu bonna baggwako dda olw'ebibonerezo bye bakola. Kyava tugamba nti walaw yu'akhidhu Allahu nnasa bidhulmihim, singa Katonda yali awa ekibonerezo omwana Adamu waba amujogedde, waba alyazaamaanyiriza, ku nsi kuno tukwandibaddeko kiramu. Ekyokubulabirako ekyangu nti Ibirisi, sitaani gwe tuyita sitaani, yajeema omulundi gwali gumu. Allah yamulagira abeere ng'avunnamira Adamu alayhi salaamu. Luvunnama lwali lumu, Ibirisi n'agaana. Katonda n'amugamba nti maama naaka antasjuda lima khalaqtu biyadayya, obadde otya, lwaki ogaanye okussa ekiragiro kye nkulagidde mu nkola? N'amugamba nti ana khairu minu khalaqtani min naari wa khalaqtahu min tin, n'agamba nti nze ndi wa bbeyi, ndi wa valiyo, sinza fukaamirira kitonde kyotonze mu ttaka wano nga ndaba, ng'ate nze wantonda mu kitonde ekyebbeyi, wantonda mu muliro. Olunaku lwali lumu, Katonda n'amukolimira mpaka era tagenda kuddibwamu wa muliro. Ku nsi kuno ali mu bibonyobonyo, ali mu bikolimo, ne ku nkomero agenda mu muliro. Ne gwe mwana Adamu sooka otunemu mirundi emeka nga tosaala? Luli bamugamba kuvunnama buvunnamiru, mulundi gwali gumu okuvunnamira Adamu, sitaani n'agaana, ne bamukolimira olukolimira olw'obugenderevu bwonna. Ne gwe muddu wa Allah, muzaana wa Allah, olaba bw'omala olunaku olamba nga tosadde? Muddu wa Allah, muzaana wa Allah, olaba bw'omalako ewiiki ennamba nga tukotamyeko wansi? Muddu wa Allah, muzaana wa Allah, olaba bw'omala omwezi, olaba bw'omala omwaka, naye ng'olya, Mungu akwambaza, Mungu akuliisa, ezzadde olina, sente olina, obulamu olina, amagulu olina abiri, amaaso olina abiri, omumwa oyogera, naye ng'eriyo baakasiru. Ekyo kitegeeza nti Katonda akyatukwatiridde nga bw'atugamba nti atugumiikiriza, alabike nti oba oli awo onaakyusa, oneenenya, onadda gy'ali mpaka ku lunaku olusemberayo ddala, akugumiikiriza mpaka lasiti. Kati bw'otuukira ddala ku nkomerero, Allah aga nti fa idha jaa ajaluhum la yastakhiruuna saa wala yastaqdimuun. Akulindiriza oba oli wakumala myaka 3, n'akulindiriza mu myaka 3 gano oneekuba mu kifuba, oba oli wa myaka 5, n'akulindiriza mpaka 5, mpaka lasiti, naye bwe gamala okutuuka 5 ng'olemeddeko, ogaanye okweddako, ogaanye okwerongoosa, Allah aga nti kwolwo aba takyalina kyakukolera. La yastakhiruuna saa, bw'aba akusindikidde malayika nti malayika waluume tegenda bamunone, tosula. Malayika tekwongerayo tayimu, tosobola kwongerayo ssaawa, ate malayika tayinza kujjamu mwoyo ng'essaawa yo tennatuuka. N'olw'ensonga baganda bange, bakadde bange, mbakubira omulanga nti Allah subhanahu wa ta'ala atutegeezezza nti atukwatira ekisa. Walaw yu'akhidhu Allahu nnasa bidhulmihim ma taraka alayha min dabba,
singa katonda yalinga buli muntu wakolera ekibonerezo waddiza omusango Allah wakuweera ekibonerezo ku nsi kuno tukwandisigadde kitambula tukwandisigadde mwana Adamu walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma Mungu atuguminkiriza mpaka lwatuuka we yakugerera okuva mu nsi muno ng'akyakutaddeko abiri akyakwagala oddewa Allah akyakwagala weemenye akyakwagala weenenye akyakwagala okyuse naye bw'oba olemeddeko essaawa neekutuukako tuwagenda kubeera ssaawa yakuguminkiriza so nga ate wali essaawa y'okulaajana abantu bagambe rabbana akhirina ayi Allah tuweeyo akabanga tuguminkirize tuweeyo akabanga tusobole okukola ebirungi ebyatuyitako naye nga tekikyasoboka bagenda kubuuza awalam nuammirukum tituwaaba wa buwangazi bwakusobozesa kutegeera ekyo kye bakugamba essaawa eriba etuuse muganda wange oliba tulina kyakwewolereza nakyo n'olw'ensonga eyo tweddeko nga tukyali balamu tweddeko nga tukyalina kyansi tukole Allah subhanahu wa ta'ala byatugamba okukola twerese byatugaana. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.